Hey, this is your girl Essie Wanoku at Talk with Essie. Njagala okubuzako gwe nabambi wosinze okubanga ondaba gwe wenna a subscribing nze, a liking nze, a commenting nze, a sharing nze. Thank you so much. Mbuzako ku TikTok family yange bambi mwebale kunfollowing, mwebale kunjagala ate mwebale nakujja ku YouTube kubanga manyi mwaba kikoze ekitegeera. Yes, mbuzako Facebook, mbuzako Instagram, mbuzako Twitter, as long as you are a family to Essie bambi. Thank you so much. Okay? Nabagamba nti wanna talk with Essie, we talk about things about love, finance, we talk about money, finance, we talk about love and relationships, we talk about life. Okay? Nakugamba nti in life oba yagala okubeera obulungi noonya amagezi. Okay? Nchikirize oba chikirizo bashigane nti inze nina kimanyi gwe kyotamanyi ate nawe ina kyomanyi kyesimanyi, so ate kati gwamanyi kyomanyi nga sikimanyi commenting wansi awo kyoyagala okwogera kutujja kyogerako tomanya maaso eyinza n'okuyitaawo nenkuwa mu kantu ko nange nemba mu kantu ko netwogera ku bintu bino fenna nenga mwenna mbabuuzaako gwe nawe osinza okubanga otulaba. Mbuuza ku baana bano ab'e Kampala wano Kampala wano mu Uganda, Masaka, Wakiso, Luwero, Masaka naddala Jinja, mwenna mbabuuzaako nnyo. Ate era nengenda mu nsi z'Abawarabu, nembuuza ku baana b'e Dubai, nembuuza ku baana b'e Qatar, nembuuza ku baana ba Saudi Arabia, nembuuza ku baana ba Oman n'abalala. Ate era nengenda ku Europe awo, nembuuza ku baana b'e Sweden, nembuuza ku baana ate Canada, nembuuza ku baana bangi nnyo kubanga I have friends there abanjagala abagamba abanfa. Nenga bambi, you guys, I love you so much. So nabagamba abantu tujja kwatogera ku bintu bingi nnyo. It's all about life. Tugera kwatogera ku bulamu bw'abantu whereby we need to know these things, we need to learn these things. So omulama gwa leero tugenda kuba twogera ku nsonga lwaki abasajja, abaami, abavubuka ajja bulamu bwe nakulaga nti gwasinga, nakulaga nti gwe gwayagala, ate n'amala n'asooka asibamuko n'amala n'agenda ate oluvannyuma n'akomawo. Lwaki twogera ku kino ekintu nti kino ekintu kisusse nnyo. Mu inbox yange nfuna message okuva abaana abawala ng'oli agamba nti no musajja abadde andaga omukwano mu myezi ena n'asibaasibamu ate n'asirikira ddala twagenza okubeera mu mwezi gw'omwera ate gayi n'akomawo. So mu si babiri si basatu kitegeeza nti kino gufuuse muze. Okay? So n'olwekyo leero njagala tukyogereko ensonga zange okusinza research gwe nkoze. Tukoze research nti abasajja bano ensonga esooka nti bwe tubadde tukola research, nakoze research yange nga nze ku basajja abamu ababikola, ku basajja ku bantu abalala, nenkola research wano nentegeera okay, nengamba kino sijja kigamba muwala omu yakimbuza mu inbox, kanzije wano nkigambe bonna oyo yennyini agirabyeko ajja kuwa n'omuwala omulala agikola ki agyetaaga. So leero njagala twogere ku nsonga esooka, lwaki omusajja oyo ajja bulamu obwo n'akulaga nti n'akwagala n'atuuka wakati awo n'apuwamu ate lojjira n'agendera ddala n'atadda oba n'amala n'akomawo after a certain period of time. Ensonga esooka nti omusajja bano bayita bintu bingi. You find a man nga osanga omusajja ng'alina obuvunaanyizibwa bwa maama we, alina bw'abazadde be, alina baganda be, alina obuvunaanyizibwa bungi nga bumwetiise ku mutwe, okitegeera. So ebyo nawe abirowoozalowoozaamu nga takyasobola bikola ki bihandlinga, ali mu love. Alejjukira abasajja okuva dda tebaagala kulaga bunafu waabwe, abasajja kuva dda tebaagala kulaga nti banafuye, abasajja kuva dda tebaagala kulaga bakyala babe baagala nti bayita bingi waliwo ebibalemye oba waliwo ebibakaabya. So abasinga basalawo okusirika, n'asooka akuwamu space, n'asooka agenda amaliriza ebibye, waaba abimaliriza n'alyoka akomawo bulamu obwo. Yes, so abasajja abamu bayinza okuba tugambe tino bamizi babakuzawo batyo nti bwebaba balina ebibasumbwa rather bagenda ne babibemalira ne balyoka bakomawo. Abamu tebaagala kubyogerako, abamu tebaagala kweraliikiriza, abantu
batya oba kitegera. So ekyo nakyo kiri awo. Okay? So ensonga ey'okubiri lwaki omusajja ajja bulamu bwo n'abeeramu katono n'amaana avaayo ate. He pulls off immediately. Nti omusajja ono tamanyi kikyayagala. Yes. Abakyala bangi mudetinga abasajja nga tebamanyi kikyabaagala. Abamu bajja kubakozesa nga playground n'azanyirawo emizannyo gye n'amaana n'atambula n'akola ki? N'agenda. So omusajja naye kikabwe ekito. So abasajja abamu ekibaleeta bulamu bw'abakyala ne babeera ne bafusikawo ne bagenda ate ne bakomawo nti bali awo tamanyi kikyayagala, agezaako kwono n'agezaako kwoli n'agezaako kwoli n'agezaako kwoli ate n'amaana akomawo kubanga gonso olina byayagala balabe batalina. So n'abeeraawo nga tamanyi kikyakola kyayagala. So eyo nayo nsonga esobola omubeezaawo n'abeeraawo nga awali n'amaana avaawo n'amaana akomawo bw'atyo because tannamanya kyayagala. Okitegeera. Ensonga ey'okusatu lwaki abasajja bano bajja bulamu bwamwe n'amaana ne bakola ki? Ne bagenda n'amaana ne balowooza okukomawo nti olina by'okola ebitamusanyusa, olina by'okola ebimunyiiza, olina by'okola byakunnyonnyola, akunnyonnyodde, akooye bimulemye so n'asalawo kusirika. Oba kitegeera. So ekyo nakyo kinyiiza oluusi oyinza okuba oli mujama, oyinza okuba oyomba nnyo, oyinza okuba oli awo nga ofuga bubi, ofuga nnyo, oyinza okuba oli awo nga togambwako, oyinza okugamba nga ate abasajja bano, abasajja they need peace in their lives. So obeera awo ng'omumalako bumazi mirembe, asalawo n'asooka akuleka, n'asooka yeetereeza, oba weetereeze n'amaana akomawo. So ebiseera ebisinga all these things can happen. Okitegeera. So abasajja nakyo kyo bakikozesa nnyo. So ensonga endala ey'okuna nti omuntu ono ayinza okuba alina omuntu omulala gw'ayagala oba alina abalala bayagala. So n'abeeraawo oluusi bamukutte eri red handed n'ayagala asooka atereeze guli omukwano then gwe n'akuleka mu bbanga wamala okugutereeza n'alyoka akomawo oba oliawo olinza oliawo just omuyambako buyambi lwaba akwetaaze n'agenda waba happy mu relationship eri good and well gwe tajja kufaako. Bamala munyiiza eri n'amala akola ki? N'alyoka akomawo eno gy'oli. So ekyo nakyo kisobokera ddala tino ku basajja abamu lwaki bakola ebintu ng'ebyo because balina kiri nti balina ekyo nti they need space okugamba bakirina ekyo nti alina bumula gwayagala so gwakomawo bukomi ate since omwadde opportunity eyo nti asobola okukomawo bulamu bwo essaawa yonna gy'ayagala oba akaseera konna kayagala. So n'akozesa opportunity genda kubeera n'abakyala be, genda kubeera n'abakazi be balala, genda kubeera n'abawala balala, bwe bamala omumenya omutima oba bamala okukolera byakoze byonna byonna n'alyoka akomawo bulamu bwo. Right? Yes, so enayo nsonga nkulu, you should also look unto that noba nga ate ekintu ekyo nakyo okitunulira bulungi. So ebintu ebimu lwaki ebintu ebimu lwaki gayono agenda n'amala ate n'aba nga akomawo because agenda n'akomawo because omwadde chance yes omwadde chance then omwa chance eyo n'aba nga agikozesa nti agenda n'amala n'akomawo because amanyi ogenda kuba okoze ki omulizi. So zezo ensonga zimu lwaki babeera awo nga tebasalawo right nga tebasalawo because oba oli awo gwe nyinyi oyinza okuba ensonga lwaki akola ebyo. Okay, so I could advise you nti wobeera nga olina guy ng'akola ekintu ekyo bulamu bwo, at times you should communicate about this omugambe nti no gwe tojja kisobola. So I always tell women or I always tell people not to settle for less. Omuntu aba akufudde nga ekitagasa nti asobola okukola kyonna kyayagala, asobola okugenda n'akomawo n'awayagala aba n'akola buli kimu kyayagala ebintu ng'ebyo. Right? Yes, but you guys chenjagala mumanye nti wano talk with AC tujja kwatogera ku bintu ng'ebyo, tugenda kwatogera ku bintu ng'ebyo. And guess what, gwe natanaba ku likinga tanaba ku subscribe, commenting, sharing ate you know what mbera mbagamba nti wano ku YouTube channel